kale ntambuza ya bulamu tuba tuyingidde akaseera kano airport y'Entebbe bakyagenda mu maaso kwera nga tebanoonyereza ku bantu ababiri abagambibwa okuba nga baafiira ku airport awo ku lunaku olwokuna ku ssaawa 9 ne ssaawa 12 ez'akawungeezi. Kigambibwa nti Christine Nakachwa ono nga yali n'omwami we ali identified as Moses Luyima. Nedda anti ogambye abantu ababiri kugambye wakitusuka n'owuliriza ogambye abantu ababiri abafiira okayingidde okufata kuli mu kantu okufata kuli mu kantu antu babulire ekituufu ono akantu kange Luyima yalina mukyala we mukyala ye yafa kati weekalambiriza ki gwe nawe omanyi ntega katege bwe kati kati ono wa abantu akafu oba gwe toli mugumiikiriza okyano omukyala ali mugole waffe wano twamulaga kwa era nakuyaddalini embaga ye yaliwa abagambe 2023 ne yafa 2024 maya yalikola 2024 kakati yalina omwami nga bagenda sessions omukyala n'afa kati ate ku ssaawa yali wa mwenda ku ssaawa 12 waliwo omukadde wa myaka 76 that makes the two people obadde ogamba ontegedde bulungi kati opapidde akantu omukadde yali wa myaka emeka 76 kati ate ye bimukwata kuli bikola ki ize naye Nakachwa kola kintu ekyo nayo gikula nange nja kadiwa omanyi waliwo bizibu ebijja ne beeparking anti panaweza kuba okusinziira ku Oluganda omukyalo ne bamuziika Aluweero teyali mulwadde naye bino bibeerawo naye omanyi ebintu okubeerawo mu lunaku olumu I know bambi kitalo nnyo kitalo ddala kakati olunaku olwaleero it is World Cancer Day. Cancer nga mpita wano ku program Sumulula bwe bulwadde mu nsi yonna obukyasinza okutta abantu mu nsi yonna buli ggwanga lyolaba menya buli ggwanga statistics zigamba bwe bukyasinze. Kansa twalowoozanga nti walinga bulwadde bw'abazungu ne bujja yanga asaaga nga akwata amagulu ne bagatemako. I know bwaga wakwata wano kakati kansa yafuuka obulwadde bwa siriimu mu maka gaffe ffenna at least twali tuziiseeko ku mulwadde wa kansa naye ekisinga obubi ku bulwadde buno nti percentage esinga engeri gye bukwatamu it is our lifestyle engeri gye tweyisaamu bwe businga okukwata. Kakati olunaku olwaleero of course luliwo to raise awareness of cancer, encourage prevention, detection and treatment. Bannaye kansa w'okutemako body parts alabika agenda akendeera ensinga bwejja evolvinga ow'okutemako nti basaleko ebbeere batemeko okugulu oba kansa yatubuuka nti bw'okwata wabweru bakutema. Ekizibu ky'obwo obulwadde obwa kansa simanyi lwaki nti bwakwata ebbeere lino nga ne lino likwatibwa bwakwata kuno okugulu nga ne kuno okukwatibwa so obulwadde obwo butambula nnyo mu mubiri gwaffe naye nga abakugu bagezaako nnyo kye basobola okulaba nti nze waliwo akaana ebiseera ebyo byoyo omwana oyo Frank Gashumba gwe yalabirira oyo gwe baayokya ojjukira lwa akaana era ke baali basibira ku nkondo y'ekitanda si oyo wa CBS yani alyoka alwala kansa w'omusaayi sebbanga tewa CBS alyoka alwala kansa w'omusaayi kati I didn't have nenkyali muto nga simanyi nnyo byakusoma naye nawulira nga bagamba nti kansa oyo simanyi ow'omusaayi tosobola kuwona era munnange era naye munnaye naye ate mpuliddeko patient yawona. So ekitegeeza nti wabeerawo early detection ne wabeerawo treatment mukama n'agera ngaera bw'ateera okugera omuntu asobola owona. Kakati nno munnange research alaga nti mu mwaka gwa 2020 abantu miliyoni 10
mu nsi yonna be baafa. Ebiseera ebisinga bwe tugamba nti research ekitegeeza baba babaze ti Mulago ne babala Ensambya ne babala Lubaga ne babala amalwaliro mu abatagenda mu ddwaliro baba bangi ate ffe tukyalimu eno perception y'abandoga and all that, so obulwadde kasita butatuuka mu ddwaliro ekitegeeza waliyo ennamba ebeesigaddeyo. Kakati kansa asinga okubeera common bwe tugamba nti tuyise ku level yansi yonna bamuyita breast cancer, kansa w'omumabeere ate nabagamba kansa w'amabeere takwata bakyala bokka n'abaami abakwata wadde nga percentage esinga kiringa prostate cancer akwata nnyo abaami naye n'abakyala ng'olaba hormones we zitabalansinga kyala so okubeera ne hormones abasajja ne bamuzuula ng'alina gundi kuba waakawago ffenna tukalina. Prostate cancer kuva kwegadanga leka munange. Then tulina lung cancer, cancer omawugwe, tulina colon and rectal cancer. Yatabanya abavubuka. Oyo aye kati n'emize gye baatandika, then tulina prostate cancer and then skin cancer n'ebika bya cancer ebirala. Okumanya nga cancer w'amabeere wa tabbu tumuwa omwezi mulamba breast cancer awareness month nga tujja tugamba detect nyigamu keberamu mulimu obukuluma bano basiyonsanga ebbanga liyise kale bingi nnyo bambi kati nga olaba oyo wa prostate we bagamba muno okuba kwegadanga era n'abantu nga omukyala okuze naye ng'obadde tozaalangako kuyonsa abasawo tebakibuusa maaso tebakibuusa maaso bwebanga baagala odetecting nti breast cancer we yava ku ki naye esobola okubeera ensonga. Naye mu Uganda of course buli nsi n'ebyayo because we live differently. Now you see ojja sanga nga wanate tetulina nnyo cases za colon and rectal cancer because tulina emmere bino ebisinga biva ku mmere gye balya era ali nnyo mu bazungu abalya nnyo emmere etaliimu fiber. Yali colon cancer olumu kiva ku kyetulya naye ffe tuli lucky tulina ku mmere gye tuyita emmere ng'eŋŋanda kale basically n'emmere ey'ekinnansi eri natural kati bali balya nnyo ebintu ebyo ebisiikesiike ffe gye tuyita wano ebyabagagga oh my god olya ku chips ne chicken KFC n'okuba ebifaananyi muli bulungi nnyo ewammwe bireeta tagali era kati ffe wano ebisinga ati kati ate tusumbuwa cervical cancer owannabaana then breast cancer ne prostate cancer. Mu Uganda ebyo bisatu bikyatutwaza naye mu bbanga ttono nnyo tulijja wano we tuliba tukyaliwo oba twajja fiira wano tujja kwogera ku skin cancer. Tetugenda tutuukayo mu myaka nga 5 skin cancer ajja kuba yeeriisa nkuuli wano ku guno ogwayerudde ogw'ekizigo okuseerera ajja kumpulirira ate abazungu skin cancer kyabasumbuwako is because of their weather era mu bimu bye basinga okugamba va mu musana tobeera mu musana bambala fe sunscreen tumwesiga mu face wokka bo bamwesiga the whole body timukama yali tatuwadde weather mbi skin yaabwe embeera y'obudde yeginafuya kati tunafuya skin kati fe tunafuya thank you okyogedde bulungi fe tunafuya skin embeera y'obudde netusangayo naye bali skin embeera ya budde omusana ewaabwe bagamba nti gwokya tegusobola yadde okwokya as close as we gwali gutokyezza wano. Olaba okuwangaala emyaka emingi ng'oli mu byo obeera ebbanga ettono mu bulamu ng'oli mulungi obeerawo emyaka gye 35 naye ng'oli mulungi wow ekimyula kakati ki ekisinga oleetera okusinziira nga bannyonnyodde ku bika bya kansa bw'abanga lung cancer ali ku million cases mu nsi yonna 2.21 million cases bakugamba ekimu ekisinga okukozinga cancer is smoking, tobacco intake. Tujja kwogera tobacco tetumanyi flavors ziri mu shisha kati ate tukyadiringa na bikadde naye era bikyatta abantu we tunagira ku bipya timulimu shisha mulimu okwesiga ebizigo ebyeyerusa biki ebyo chlorine what is that gundi ebeeramu ekyo ekizigo kimanyi nti kapeeruusa bakayita atya ate nga gundi bagamba testinga nga taliimu aye bo kye baagala babula n'abajiiki
bo kiri tino kijjako eno skin bajja kikozesa nene nabe kuzibizikuti bikyayerusa bibafuula ba Philippine we baagala speed teriyo process ate nve wano nzire wali bwangu leero nsula ndi muddugavu enkyankeera ndi mweru then twayogera ku high body mass index omubiri gwo kasita gubeera nga gususse weight esika emyaka gye esukka obuwanvu bwo ekyo tagali injereere bagezeza nnyo okuvumirira okufuweeta sigala abantu baffe bajjajjaffe babajja ku mmindi yaabwe naye batugaana kino tulumba kirala so twogedde ku overweight buli wanjogera ku ekitegeeza bw'oba omanyi nti ekizibu is smoking ekitegeeza tutegeeza va ku smoking lekera awo ofuweeta kyofuweeta bwe tugamba high body index lwaki omuntu ogejja okutuuka atabo tugenda mu yidi akuliira awo ate amasomero gamanyi olabirira abaana kati abaana bala bagenda kudda kati bazzeeyo balinga oyo bagenda kudda because amasomero gabakeeza ku makya kebere weekend ne bakola ku exercise ne bakola emirimu fe ababazaala ne tujja ne tubatuuza ewaka ne basooka bateekako body weight aga amasafu gagende ku organs ezirina okoperating omubiri zigalemese nazo zisoberwe twakunnyonnyola wano fats ezo kyezikola mu mubiri so ekitegeeza regularly work out exercise singa twalina checking ni abantu abamu yandibadde ebipinga buli kaseera era do you know how it beeps it beeps just that tugiginowaringa omuntu n'otuuka okusituka nga weekwata buli wamu check engine yaffe egwa omutima ogwo kuba heartbeat otambuddeko katono yes owulira nga siza Uganda yonna then ka engine ko kali checkinga lwakuba tukiginowaringa then of course alcohol intake esusse ate tweziranga batugulidde bw'otamalaamu omugulire tosukkanga cupa 2 bw'otamalaamu 2 bottles ogwo omugulire ogwo gwa tabbu nnyo omuntu beeramu n'akasente k'ogamba ngenda nnyo cupa zange ezo amene bagula mu bungi ogula omwenge bucket bakusalirako bubanga promotion eno mubeeramu nga extra 1 bottle ninga guba mungi kutte naye abagagga bo baagala bakubira nduulu bw'obeera mulamu tokuba nduulu muzaala wange otegeera olina sooka vaako baketi night n'alekamu eccupa ng'emu olina jjuze ebbeeza ne mumusinza nali n'atagulira ku nkoko odde engulu osobaringe up tikisoboka nze nkugamba muno mwenjogerera aba tawulira era nkugamba mukama wange gwo mungi naye tetuwulye osabeyo enkalu teri mugagga agenda kuwa nkalu timmere ogiguze naye kati amafuta n'atuuka nti ewaka era gwe bwakuwuliza ti n'abikola oguddako tebakukima it is okay kasamba nkuggyemu ezoolwo then ensonga endala kyekitegeeza omwenge tugukendeeza excessive consumption waliwo enjogera ya lwaki akalimi oleka kagwere tugunywereko ogweri gwe guwooma azifu gulimu sukaali omuntu no ng'apulaningira omwenge nga nesitali naye nayina effujjo ngenda funa ecupa zange 3 ngenda oli mutinywe mpolampola then tuyina if we don't eat well boogedde ku low fruit and vegetable intake kati abazungu kye balaakinga bino tebabirina at their disposal biri very expensive ebimu tebiriiyo so nga bamaliza balidde biri ebintu ebibaleeta colon cancer neffe abalina chance obirya naffe tetubirya ate nga bubirya ate nga sina bya bbeeyi lack of physical activity ekyo nakyo kiri gy'oli duyiro obwereere naye lwaki tetukola duyiro bannaye naye kale tumugule buguzi omuntu n'obulwamu yadde time ku timetable yo naye ebintu bya Katonda byewuunyisa bw'ogenda mu kibuga n'otakola n'otambuza ebigere paka nnamasuwa gy'oso ate munange otabaduyiro kuba kubonaabona anti ffe kye tubala tabaduyiro duyiro birina babungo era ebyo by'otambula ebyo ng'otambuza ennaku kuva mu kibuga tofunamu so wama ofunamu muve ku bagagga ofuniramu ddala point yange eri plan to walk n'obwongo obeere ready kino kye ndi mu kukola anti omuntu agamba nze ntambudde nenveeka mu town paka Makindye naye nga tamanyi oba atambula ebirowoozo ng'oli mu kulowooza ku musajja yakusuulira abaana
oyo sidduyiro. Of course infections to ensonga endala of course air pollution kati mulimu ensonga zetutayinaako nnyo control nga air pollution naye bwe tuba tusobola abantu abakuze muve mu kibuga muzimbe ekeeye wala viire ekibuga ate olaba bino ebirwadde bino ebisinga bwogenda n'obisomako bikwata bitya biri nnyo related ku old age kakati okyesibye mu makindye waliwo essomero waliwo kyaki wali bakolerawo olyawo okuliddeawo tambula genda kefuna ku fresh air viira pollution obwongo obulamu obugenda bukula tebukyetaaga kulwanyisa bintu bimu. Of course infections tuyina there's human papillomavirus virus ezireeta akawuka ka mukenenya tuyina hepatitis tubeera ntibakubira omulanga mugende mwekebeze endwadde ezimu zezira kuwulira nti waliyo eyabasooseeyo kati olaba tuli kuwakudi kansa ate n'okwekuuma mwekuume kansa oyo n'asanga sisita waayo HIV mu mubiri awo guba gujja bagidde anti ofa noonyumiza ne b'osanzeeyo nti babro bunnumye yes bunnumye mukwano gwange senga we yalwala cervical cancer naye yagamba senga affe yavaamu ekivundu kati ate bambinga ne buli obwaffe mwebuli kati n'atuuka nga otuuka nga oli awo tukyamanyi kikuluma ya so okusigala nga twekuma kibeere kikulu n'okweyisa okuwakinga obulamu bwaffe kibeere kintu kikulu nnyo. Naye Mukama mulungi nnyo twagala okubategeeza nti Dr. amanyiddwa nga Kamali Rashida era ng'alina akakwate ku Uganda. Maama we yazaalibwa mu Uganda mu mwaka gwa 1922 alina ankowe ne mu Uganda kati saazi naakola ali Bukandula Gomba district era akolanga ali Fort Portal gyakolera akolanga director in Liberty CID Limited. Alina eddagala lya kansa omuli yazudde mu America. So tomanya we time tujja tukataye munga kansa. Naye tusigale nga twekuuma. Liyinza obutajja kati. Asiri akati era njasimbadde mba wasuubi nti abaana bammwe bayinza obutafa kansa.